Lino ly'ettendekero lya Makerere Lung Institute erimu kwagagakula okujjanjaba abalina endwadde z'amawuggwe. Abamu ku be tusanze wano be bamu ku abo abakutte obuuma obuyambako mu kussa oba inhalers. Kino bakikola nga bwe balinda okulaba abasawo okusobola okujjanjabibwa. Okunoonyereza bano kwe bazze bakola kulaga nti endwadde ezeekuusa ku mawuggwe zigenda zeeyongera. Weewaawo kiteeberezebwa nti obulwadde bw'amawuggwe buli ku bitundu 2 ku 100 mu disitulikiti y'e Nakaseke n'ebitundu ebimu mu Kampala. Naye omuwendo guno guyinza okuba nga gusingawo. Olw'embeera eno gye tuli mu kibuga, omukka gwe tussa teguli si muyonjo nnyo ng'ogw'omu kyalo. Mu kibuga mulimu mafactory mangi, mu kibuga mulimu emmotoka nnyingi, bodaboda zonna zisiikuula enfuufu, ebyo byonna bitula asima. Weewaawo bangi balowooza nti ekirwadde kya asima kyefunyiridde nnyo abaana abato. Abasawo bagamba nga bwe kitandise okweyongera mu bantu abakulu. Ate abantu abakulu bwe tubagamba nti olina asima ne bagaana. Naye waliwo asima atandika ng'okuze nga tewatandika naye mbuto, era tumulabye nga yeeyongera. Abantu bangi nnyo bajja wano nga balowooza nti nno kifuba kya bulijjo, naye bwe tubakebera ne tubateeka mu byuma byaffe nga asima. Ekisinga okwennyamiza abasawo kwe kuba nti wadde endwadde ezeekuusa ku mawuggwe zigenda zeeyongera, obujjanjabi batono abasobola okubwetuusaako. An inhaler is just a formulation of the medicine. You know, medicine can be swallowed as a tablet or a syrup. It can be injected. So an inhaler is a medicine which is breathed in. Obujjanjabi obw'endwadde z'amawuggwe twetaaga bubeere nga tusobola okubutuukako, ffenna nga tusobola okubutuukako, ngoba nga tusobola okubwetuusaako. Naye ng'obujjanjabi buno si bujjanjabi nga bwe bwandibadde buli omu bw'ayagadde. Twetaaga obujjanjabi obusomeddwako ne bukakasibwa nti buno obujjanjabi bukola. Abasawo bano boogedde ne ku ndowooza ezimu eziri mu bantu ku buuma buno obukozesebwa okuyambako mu kussa oba inhalers. Abamu bagamba nti bw'ogikozesa oyinza okukola ki? Okugyesigamako, oba katugambe okubeera addicted mu Luganda kyandibadde ki? Okugyesigamako buli kaseera nga tokyalina, bw'eba teriiwo tosobola kukola. So abantu abamu kyebava batya okugikozesa. Nedda, inhaler eno tereeta ki? Addiction. Kitegeerekese ng'abantu abaakwatibwa ku kirwadde kya COVID-19 bwe bakyagenda mu maaso n'okufuna obuzibu wadde nga baasimattuka. Mu bikyabalemeddeko mwe muli ekifuba ekikololwa ssaako okulumwa ekifuba kyennyini n'ebirala. Okweŋŋanga obuzibu buno ab'ebyobulamu nga bali wamu n'ababakwasizaako baakufulumya ebirina okugobererwa okusobola okuyamba abalina obuzibu nga buno. Abantu abamu zibagenda mu busimu ze twandiyise nerves, abalala ennyama nesigala ng'ebaluma ne babeera nga banafu buli kaseera bafuna pains mu muscles just because COVID oyo yabaluma nga naalekamu symptoms zino. Olwaleero Uganda yeegasse ku mawanga amalala mu nsi yonna okujjukira abo abakosebwa endwadde z'amawuggwe n'okusaba bannansi okujjumbira ebikwata ku bulamu bwabwe nga beewala okunywa sigala n'ebiringa ebyo ssaako okwewala okuliraana omukka gwonna ogw'obulabe eri obulamu bwabwe.